Tebitunule no boat. Let's move. When our fund to go back to the Kwaniriza Muntu, I told to go back. Let's move. Please, move. No, there's nothing else to do. Move. I will push you if you don't. We are moving in. What about doing moving? Don't trust the authorities. Look at her. 10 out of 10 minus nothing. 360, mommy. 360. The way to get at 360. Brand new. sorry, man. Bryce. Nomulamu wange gwe muliko. Wabweru. Yeah? Kabadde ki? Here is okay. Gwe wali ofunye omusajja agenda kuwasa. Wanji? Kamya ayinza ogamba yoli Okay. Seyo mukwana mukama ibazibwe. Manange ngo looking so beautiful. Thank you. Ekitiibwa kya mukama. Kulikayo gy'ova wayi? Mva California. Yeah. Okay, kulikayo. Mputeyo. Manange, congratulations. Thank you. Okay. Yeah. Finally bye mwali mwegaana bye mwali mutukweka twabiraba. Twali twegaana ki? Manange. Wali yali yeegaanyeeko. Yeah. Kino ekiriwo kyekiriwo. Tetulina bu video nga weegaana Levixon ba Levixon ng'agamba muli ba just ba mikwano. Ate era twali ba mikwano. Is that denying? That's not denying. Okay. Yeah, twali ba mikwano. Now it is what it is. Yeah. Twalabye postinze nti officially like road to Mrs. Netugamba katumalire wabadde otegeeza ki? Mrs. Lubs, I mean, his name, I'm taking it on. Ani oyo mama? Mwami Lubyogo, man of God. Yeah. Levixon. Yes. Nza mumaze panga kino Levixon. Levya abadde mukwano gwange for a long time. Okay. Yeah. Ngamba mwekwasaganya. Abadde mukwano gwange for a long time. Man of God abadde mukwano gwange for a long time. That's what matters. Okay. Lwaki Levixon mu Uganda mwonna oba mu nsi mwonna? Wanjawulo ate mukama gwe yannondera nga yansaanira nga yantegeera. Yeah, he was made for me. I believe buli muntu mukama yamutondera their perfect person. He's perfect for me. Okay. Twalabye kati mutadde omuntu wange twalabye life is better ne tugamba. Anti muntu wange kuba muntu wange ate naye with he's affirming until with me in his life is better. Era twagala okwebaza MTN kuba ekintu yakiwanise. Okay. Thank you so much. Thanks to MTN. Lwaki mwalonze MTN? Lwaki mwakoze MTN nti broadcasting Mukolo ne mutagala abantu tujje tugukwate TV zikwate media personalities bajje babeewo? MTN chose us because we are the best. Temwayagadde bafani bammwe badde ku TV ezenjawulo ne TikTok ezenjawulo balaba omukolo ogwo? Tetuganye era bajja kugiraba ndooza walabye they're putting a link ne app gye balina okudownloading abantu kwe balina okulabira omukolo so tetunabagaanako. Okay. Yeah, your TV is the app they need to download balaba omukolo so kintu buli omu agenda kiraba. Okay. Yeah. Omuntu ayinza okugamba bingi bibadde oluvannyuma lwe mwavuddeyo ne mukitulaga naye tusookere ku proposal wali luddawa?
ekifo gye twali tetwogerayo naye it was exclusive and beautiful out of this country, and man of God chose the best place that would leave a remarkable mark on my life, both our lives anyway. Okay. Yeah. N'osanyuka n'ogamba ha. Of course, waliwo ayinza obutakyagala ekyo. Buli mukazi kyayagala. Yeah. Yeah. Okay. Negativity ebeera ku social media. Ate biki kino why desire, why Levixon. Obiraba ebintu ebyo abantu bye boogera. Sometimes, yeah, I do see them. Nayo chimanyi, it's the price you pay bobera famous. Ate sigwe gusoose, I've been in the industry for over 10 years. They've said it all, tewali chipya, so it doesn't shake me. And like I said, it's background noise. Okay. Yeah, we're firm. Okay. Yeah. Omukolo gwaddi tusooka mu mukolo ki tusembya nagulibwa? Tusooka mu kwanjula nga 12, then embaga nga 15. Biri ludda wa maama byonna. Mujja kulabayo, temunnategeerayo. MTN egenda kubebawa updates zonna. Okay. Yeah. Okay. Kati munaye mundeke ngende, anti ndi mugole si kyo. Ako kamala. Ako kamala. Buuza. Mishi is around. She's actually around naye nga bwe mmanyi nze mugole, kati ye naye time ye erituuka muli mulaba. Man of God akwaniriza mu ssanyu obumuli buba bukwadde. They are beautiful. Why? Twakulaba olina post gye wateekayo oli eri gy'owangaalira ng'ogamba olina omuntu gw'owuliriramu emirembe. Post nga mwekubidde ebifaananyi naye nga mwekutte bwe muti. Yes. Ebadde kisebo. Ebadde kipost. Ebadde ki? Ate Katonda yateekawo okwagala. God is love. Ate yateekawo okwagala nti omwami n'omukyala bajja kubeera omusikyo. Guys, bye. I love you. We love you too. Aye bannange. Okay. Mira, mukolere wano. Hey. Sorry. Can I go? No, you can't. Okay, that's all right. Hamuleke